ebintu by'okweperegeesa kirabika Ofuna Opondo ne banna NRM abalala babikyawa era akalulu ke Kawempe North kongedde okubeera nga ate katulaga emitima gy'abantu ab'enjawulo nti kino kiruddewo ebbanga lyonna twakikoowa mwogere amazima kubanga Ofuna Opondo akakasiza n'agamba nti NRM ekyasomba abantu okubatwala mu campaign era nti by election ey'e Kawempe NRM yakola ebyo ebyokusomba abantu. Ofuna Opondo atutegeeza era awo asinzidde okugamba nti NRM bano baswala era baswalira ddala okukakasa oba okukkiriza nti ddala mu butuufu tetulina bawagizi. NRM ekyo ekimanyi naye baswala okubeera nga bakyogera nti tulina bawagizi wano nno era munnange General Museveni bakyamufumba bamugamba nti ku miliyoni 18 mbuzi ze baregisteringa ez'abawagizi ba NRM mbuzeeyongeddeko kati ziri miliyoni 20. Jukira census oba okubala abantu okwaliwo kwakuba ebituli already mu ekyo naye General Museveni naye nti abeera mujeganye okubeera nga akkiriza ekyo. Kale byonna tugenda kubanga tubiraba. Nalukoola bamutandiseeko dda era juzi nakiraba nga sipiika ayisaawo ekyemmotoka tugenda kumuwa emmotoka tugenda kukola tutya olwo baagala okubeera nga basiigira abantu kifaananyi ye nga tagiganye naye beerabidde nesegirinya teyazigaana ssente yazikwata n'agamba nti azikozeemu ebintu ebirala okusinziira ku ye n'ababaka ba opposition bangi emmotoka bakola ki bazigula naye ebyo byonna tugenda kuba tubitunulamu tulabe baani ddala abali emabega w'ekyo ekyokubeera nga kati bakuba amagi amavundu eri Nalukoola. Kati no munnange musajja mukulu Mpuuga naye tugenda kumwogerako already bamuyiyiriza dda waali munnange gamubugumye dda entegetege zimufamba empale zimulebera kubanga Bobi Wine yamaze dda okubeera nga ategeka looya ow'omutawaana ennyo okubeera nga asuuza Mpuuga si birungi yadde n'akamu. Alright, nkulamusizaako gwe binampuliriza anti munnange fiine waffe tosooka kulya ate ne tunaaba mu ngalo kubanga tetujja kufaanaganako nga oli eyakima eryato nadda mu luluddo kukakana nga ate oli azza alisabye nti mbadde nno n'eryato tyeriiriru ate nange tennabadde nnonye. Tusooka kulaba ebitogedde okubeera nga tuyitamu. Mwebale kusiiba era mwebale kuyambako ku basiibi. Ekisiibo kiweddeko Katonda tusobozesa okubeera nga tukimalako era agenda tusobozesa okubeera nga era tumalirako ddala. Muyambeeko ku basiibulukuka tugenda mu kiseera kya Idi families weeziri n'abantu bangi weebali nga bo tebalina ssuubi yadde n'akamu. Kale bw'oba olina akatono k'olina yambako waayokko n'abalala beeyagaleko baleme kubeera nga batunula butunuzi bwe bati. Wano ku Uganda Talaaji mu Mukwesese weebali era tubatetenkagiza mu ngeri yonna tetusobola kubejjako kuba twabamanyiiza. Kale konna munaye kuba osudde enamba zaffe ziri awo emyezi embyayo 15 erala esembyayo 73. Kaakati bonnange njagala ndukuviire ku ntono kubuulire emboozi ezo nga bwe nzikubuulidde ziringa mmeka ziringa nnya ndowooza. Opondo ne Museveni obuwagizi bwa NRM ziri 2 ndowooza. Kakati tulabe Nalukoola abamulima empindu ku mugongo ate tulabe munnange n'Empuuga kwe tugenda okubeera nga tusembyayo 26 tagenda mubeerera mwangu yadde n'akamu. Musajja wattu akwata eno byakwata bibikutuka ebisubi. Kakati munnange NRM esomba busombi bantu era ne mu kalulu kano ak'e Kawempe yasomba busombi bantu okubeera ng'ebaleeta okukakasa Museveni nti alina obuwagizi e Kawempe. Bamugamba nalinayo emitwalo 2 e Kawempe
era yagamba kikisoboka kutuwangula kano ku mitwalo 2 gye tulina. Kakati Ofuno Opondo bino byonna abyasizza wabula ekituufu nti okusinga okulinda wali mu 2026 omusajja abakayuukire tibannanga obululu mu wangamba buli wagasi bulabyeko omubuulirirawo kati kubanga kati bano beepeeregeesa ne batuuka n'okubeera nga baagala okugenda mu kkooti twalaba Tango Doi ng'agamba tulina obujulizi tukola ki nunduza bagenda okirabanga bagenda okuswalirayo bakatagge. Kakati munnange Ofuno Opondo yabadde ayogera ku nsonga eno era nga yeebuuza lwaki ekibiina kino ekya NRM okumala emyaka gina 40 gonna kikyengejinga mu practices ezifaanaganako bwe zityo newankubadde nga munnange bazinga babakuba obululu babadde ne electoral losses mpitirivu era nga kiri ku record bazinga babakuba akalulu. Jukira nakutegeeza naga Dr. Kizza Besigye omusango gwaliko omukulu akuwangula General Museveni emirundi egiwerera ddala azenga amukuba akalulu. Kakati bwe najja n'amukuba 221 kakati ng'oggyeko 2 bagamba ntuuza omusajja yagamba soka nanjooga eri naagenda akwata mu bazange nga sinamugamba nti nze tadde. Kakati ate n'ajja n'eno n'ayagala ankubire ddala nzije ne tumuteekeko omusango omunene ennyo era nga gwa kalabba. Kale ebyo biri eyo naye nga azaamu bakati ye Ofuno Opondo ayogedde ku past losses mukabazinga babakuba obululu. Kakati ye agamba nti yebuuziza naga ati bannange mwalabye nti NRM ekyayongera mu maaso okubeera nga ereeta esomba busombi bawagizi naddala mu kalulu kano akaakaggwa by election ey'ekawempe mwabirabye abuuza ffe. Kakati twabiraba munnange twabiraba naye weebale nnyo kwogera Ofuno Opondo nsiimye nnyo nze nga Uganda Atalagi kubanga ebintu ebyo byetaaga okubeera nga bitegeerekeka tubitegeere tuleme kubeera nga tubeera awo batubuulisa babbala mu buli kaseera babasiika babazeeno babasiika kubanga eri ye bw'ajubisa muhoozi tetumanyi mmuudu mwamusanga ndowooza amanyi wamutayimingi nekyeke wali cheeke book aba nayo ogenda kuba president gwe stand by generator gwe wabula n'asayininga enkya batabijjukira kuba sente alina nnyingi tamanyi na bwezi bwebammeka ayagala zigula mu kiraabu za Bungereza n'ebirala n'empozi ebyamakulu bye bimulimu okukolamu kati ng'ebiyinza okuyamba bannayuganda nti nsinga muhoozi nti ka disitulikiti kano akapya obusomero bwako bubi ntaddeyo amasomero nze nga muhoozi kanga azimbeyo tekisoboka ne kiraabu y'omupiira asobola ogiramuza kuba ayagala koppa Anko Wembu Kagame oli ate ye abala kuba ye bonnansi weeri. Kakati munnange Ofuno Opondo ng'amaze okubeera ng'atubuulira ebigambo ebyo era NRM tebanaba kubeera nga baddamu barespondinga oba Electoral Commission okubeera ng'erespondinga ku ebyo oba Electoral Commission eyinza okubyogerako mu kubeera ng'ebivumirira kubanga bye bisinga ndowooza okuleeta n'emivuyo baagala basomba abantu kuba mujjukira bulungi Balamu yagamba yalabula abannopu temugezaako kwambala red ku lunaku Museveni lwajja ekawempe North yasooka n'atya okugendayo naye ndowooza kiri ekyokumulimba nti alinayo abawagizi emitwalo 2 n'agumira okwo kumbi muganda wange agenda mu kibayita ekiswalo. Kakati era Ofuno Opondo atugamba nti NRM are too embarrassed to admit that they do not have supporters. Bana basajja kwegamba balabira ddala nga basirira baggwawo okukikkiriza nti kituufu tetulina bawagizi kubanga balaba obuwagizi bwonna bwakola ki bwagenda tebuliiwo bakimanyi. Nabawo akatambi wano juzi ng'omukyalo omu ayogera ku mukolo gumugamba genda twakoowa wano mu Buganda ate era ddala bino ebyokujja Buganda ku maapu ebyo nabyo NRM bwetegendereza era njagala okuwulira Museveni abadde nga ne chances ebintu bibadde nga bijjawo emabegako eyo yonna ebibadde nga bimuleetera okubeerawo covid yajja credit crunch n'ebirala bingi nnyo bw'obanga obadde ojjogobera ebyobufuzi ne ku guno omulundi omupiira teguli ku sayidi ye buli kyakola kyonna ayongera kwokya. Kati wano mu Buganda already yayokyezza n'asiriiza
akoko kati bakati kajeyo ekifaananyi ekituufu eri bannayuganda bonna era kampeyini eriwo nti gwegeza ogambe nti yero oba NRM bajja kugamba waakagirya abantu kyebasigaze okubagamba nti waakakola ki waakagirya kubanga tubamanyi ebyo byatambulira ku butemu bubbi nkwe n'ebirala ye mwavaawa bwe bajja okubabuuza kakati munnange bw'ati atutegeezezaga nti abakulembeze ba NRM tebaagala kukikkiriza beba tebasiikasiika jjajja nti tulina obuwagizi tubulina ate nga Miriam Matembe yatugamba teri jjajja by the way Katembe njakka kunoonyeza wano kansanyusa nnyo teri jjajja tabazzukulu be teri jjajja ayinza kutta jjajja tubamanyi baba bakisa bukasi ogenda ng'oli muzzukulu we aba yakwagala nnyo n'akulerako n'akola atya n'akusosola enja naye jjajja gwe tuyita jjajja Museveni bazzukulu batta batti abasindikira zi drone kubasomba kale obuwagizi ndowooza bwagendera awo bwensuubira nti bantu bakitegeera nti jjajja ono mutemu si wa kisa yadde n'akamu adda mu kwenyumiriza mu bintu kati yagenda n'ayogera n'agamba ekifo kya Lodimia twakiyimamu amazzi ye Lukwago yali tamanyi twakiyemu bannange lwaki bayita okwokya kakati munnange ofuna opondo bw'atu yeewuunya n'agamba nti ddala alina okubuusabuusa mu actual support ey'ekibiina kya NRM alina okubuusabuusa ku buwagizi bwa NRM ddala obutuufu buli luddawa n'agamba nti abakulembeze bangi batya nnyo era baswala nnyo okukikkiriza mu reality nti tewaliiwo buwagizi bwa NRM ku ground tebuliiwo ku ground batya nnyo tebuliiwo naye ekyo bakitya waliwo omuntu kugamba okweperegeesa kiringa bw'onolaba omuntu ng'akuze ntayagala kuva ku mpagala nga nawe kenyini omulaba alwanagana n'emyaka mulaba omukyala mukulu naye ng'era akyayambala miniskirts obw'abawala abato yenna ina olutu lwa kwegamba nga yenna yayiika naye ng'olaba akyekapika mu bugoye buli obw'abatiini obwaba ayo muwala wange wano ayo ng'akyekapika mu bugoye obwo kainogamba lengera obwo kakati munnange ng'ayogera ku turn out voter turn out Opondo yagambye nti abantu 40 bokka ba voters jukira nti Nambi yatugamba bayingenda mukenda naye ofuna Opondo akibayi bali 40 balimba abo bali bongeza nga tebaagala kumali bantu kugayimba bafuna 40 kokka nti ku mitwalo 5 ejaba registered voters n'agamba nti niwenkubadde ng'ate akalulu kwegamba bakateekamu sente empitirivu jukira obuwumbi obusoba mu 6 Museveni yabuyiwa mu kalulu ke Kawempe North naye muganda wange niwenkubadde bagezaako okubeera nga bakatreatinga nga high stakes affairs naye muganda wange emitima gy'abantu jo gyakaluba kakati bw'atyo n'agamba nti NRM obukulembeze bwayo bumanyi bulungi nnyo nti mu butuufu obuwagizi tebukyaliwo bamanyi bulungi nnyo bali aware of its dwindling support but munnange unwilling to acknowledge it tebali sibeetegefu yadde okubeera nga bakkiriza kati kino kikuwa ekyokuyiga era kikusiigire ekifaananyi kitugenda mu 2026 ani ddala ayinza okukkiriza nti nno Museveni bamukubye akalulu kwabo nga bw'obalaba n'akalulu ke Kawempe bagezako okazizika ebijinji kakati nga tumaze okuba akalulu kali wali bajja genda Karamoja waba ba polling agents emiggo bakole buli kimu bakugambe nti afunye obululu buyitirivu nnyo tebasobola kukkiriza kale kyo budolaba nga akalulu tukagendamu just tukulaga maanyi gaffe kubanga tetusobola kubeera tulina okubeera nga nawolovu tufuna kufiira ku bbala limu era waliwo omuntu omeyanga kati gwe Uganda talagye tokyali munnamawulire wafuuka muwagizi
ebibadde mu kalulu ke Kawempe North kati gwosuubira munnamawulire yena akubiddwa kumpi kwagala kubajja mu maaso nti ayinza okuwagira NRM. Ffe twalabadde ennaku era twalabadde ebizibu mwe bye mutakola ki bye mutamanyi. Njagala okubabuulira nti waliwo ekituufu kiba kituufu okubeera munnamawulire tekikuggyako kubeera munnayuganda, ekyo tokyerabira. Era y'ensonga kyokiraba nti ne muhoozi ali mu ofiisi ey'amagye nga takkirizibwa kubeera ng'ayingira mu byobufuzi, naye olw'omululu amaliriza abiyingirimu ne kitaawe n'amuwagira. Kakati wano Uganda ebintu bitambulira ku bikukujju. Kakati ggwe bw'oba oyagala otambulira mu mataayi go ng'oledde bo bali amasaati bagaggyemu, ng'oledde amasaati bakoze eki bagaggyemu, onombuulira. Kakati Ofuna Oponda agamba ekyo kyekituufu. Abakulembeze ba NRM bano si beetegefu yadde bali unwilling, bamanye ekituufu naye baswala okubeera nga bakkiriza. Baswala kyovula nga bafubye nnyo okulaba nga bamatiza Jene Museveni kyolaba atwire obuwagizi tugende mu kkooti baatubba nga bwe bamulimba mu COVID ku bintu bya masiki. Mujjukira bulungi ku masiki simanyi lwaki Museveni bamukwata obujega ate naye kubanga era obujega babukwata sorry to mention kati nga sigerayira ku Museveni kubanga sirina gannona obujega babukwata obujega era babukwata mujega kubanga bakulimba batya nti nno masiki mbu tulina kuzikola tuzigabira abantu olwokuba bo baagala kuyoola ssente za gavumenti bali omusimbi ogwo mu kudistributinga masiki naye nga masiki tukimanyi tumutambala masiki emu ajja kwambala masiki eziweerako nga bamulimbe abantu tebasobola kwekolera masiki mbu ezo simati zirina layers naye najja n'akola national address nga agamba mulinde ziri masiki. Kigambe ekyo kyandaga nti Museveni yali ye ekimututta obwongo ali obsessed na kusigala mu ntebe kumaintininga grip ye ku ntebe y'obwa president mbu kati ateekewe embeere okuba nti kati COVID yamuwa mandate ye eragira egira obugizi ku ntoli abantu ne bakkiriza bonna n'aba opposition ne bakkiriza kyagamba kubanga waliwo embeera nti kyali kiragiro abantu ne basonda ate ezo sente za nnuma nnyo bannayuganda abanaku ne batenga okuteekayo obusente bwabwe bambi Museveni oba yazikolamu ki bannaake bagamba nti ey'omusibe omugezi yalya. Kakati bannange Ofuna Oponda atugamba nti njagala nze okukikkiriza nti NRM emanyi bulungi nnyo ekituufu nti tebalina buwagizi naye ebiseera ebisinga obungi bawulira ensonyi okubeera nga bakikkiriza ekituufu amazima okugakkiriza galuma kyovula nga bakuba abantu bakiwagira Bobi Wine lwaki toyagala Museveni nga bali muto kya Chambers kati abakazi nga batandika bakolako ebikole basajja bavubuka batandika basiyaga mu makomero eyo. Kakati munnange bino byonna kati bana NRM babiwulidde ne batandika Ofuna Oponda akoze eki kino Ofuna Oponda kakati naye ng'ate abamu babimanyi kubanga bazze nga bazze babyogera kati munnange eyo nga tuvuddeyo tudda ku Jene Museveni tukyaliwo wenyini ku nsonga y'emu. Kati Museveni bamuteeka mu pipeline jukira nti already bamulimbye nti obuwagizi olina bungi nnyo twaregisteringa abantu 18,000,000 nga baregisteringa banna NRM. Kakati beeyongedde obungi bali mu 2,000,000 beeyongedde obungi bali mu 2,000,000 essaawa eno kakati kibali mu kumufumba nti ziri 2,270,000 kati ze balina essaawa eno okuva ku 18,000,000 ze baregisteringa ng'ekibiina kya NRM. Naye bwe tugenda mu census laba aba census beerabira ebyabali bye bandikira yalinze ne bagenda batugamba nti 1,000,000 ziri 23 n'omusobyo ez'abaana abatannaba kuweza myaka 10 abali wansi w'emyaka 17 bwe batugamba.
Already NRM ye yali jesaliza abalonzi abali mu milioni 18 ku milioni 45 ze batugambye zikyali awo bwezi teziteyongerako kubanga nze ekyo nzinzo kikkirizo olw'ensonga nti jjukira nti abaana buli lunaku bakulumulula abaana bajja mu Uganda batwala ku byeyo munsi z'Abawarabu abo bonna tebakola kiteba kugamba rate abantu kwe bafulumira eggwanga erya Uganda ntono kweyo aba rate abantu kwe bayingirira eggwanga erya Uganda kubanga mu census babala n'abagwira kubanga ndoze be bakola replacement y'abali kati jjukira tebimakinga bali bagenda ku rate nene nnyo bafuluma nnyo okusinga bana abakola ki abayingira kati kitegeeza nti oba oli awo neze milioni 45 ezibula katono kwera na mu mukaaga nabo batuno kali katugamba na mu mukaaga nabo mulimu abatali balonza abaddala kubanga bali bagenda n'endaga muntu zabate banalondereyo mu biyumba by'Abawarabu okitegeera kati kitegeeza bali bubi n'ekyo kibalo tebakimanyi ate ng'omujiji gwonna oguliwo tegubimanyi biri guguwoza kimu Bobi Wine president kakati munnange nti wano nno we wali obuzibu kubanga jjukira nti already ekibalo twakifuna dda nti milioni 23 n'omusobyo abo baana abatanaweza myaka 17 nekikakasa nti bwe tuba twogera ku milioni ziriwo gwegateka abakadde abakola ki abati kitegeeza nti baali balimba okubeera nti balina milioni zino 18 teziriyo kiba kitegeeza nti kakati NRM abantu bonna abaliwo abalonzi bonna baayo kati batugamba mu ngeri y'ekiwumba tuutu tikati baweze Museveni bamuga nti kati baweze emiliyoni 2.7 kakati awo bwe bati bamukwata bujega bw'aba si mujega abatasobola kukkiriza bintu ebyo naye abasooka nti bannange lwaki munkwata obujega muza ndi musiru naye ndowooza naye ayagala kuwulira kiri naye oba oli awo ali too embarrassed to accept nti there is no support on ground okitegeera kakati munnange bino kubyogera babyanja bwe tolowooza nti no biri awo mu bbanga nti tubijja mu bbanga bano batudde NRM secretariat geno nga batudde nga bali mu inspection bali mu inspectinga final verification nga bali mu ne digitalization ey'ekibiina kyabwe bali ku secretariat olwo buli kimu tulina bameka tulina bannaye beeyongedde mukimanyi mukama yeebale nange kati tuli mu milioni 2 naye jjukira twakava mu kubala abantu bali bameka mu Uganda bannange mathematics bano bagenda kukola batya era sente balina kubba nzibe kubanga bagenda kukola business nga tebasobola ku kibalo tebasobola kubala loss na profit kakati munnange bwe batyo nga batandika okwejubisa nti kakati munnange growing political influence eya Museveni n'ekibiina kya NRM emaze okubeera ng'etulaga nti kakati yetulaga ebiseera bitangaavu newankubadde nga opposition munnange etaddemu nnyo amaanyi okubeera ng'ekyalinginga obukulembeze bwa muntu waffe obufuzi bw'omuntu waffe naye already abantu bamaze okubeera nga balaga nti NRM yeriwo okitegeera ebyo biri awo naye ekibalo already tukirina tekyetagana kubeera nga tukyogerera era nga bwewalaba omukyalo olwo yagamba Museveni nti sente zeboogerako eza parish development board baziwa abantu baabwe baŋŋanda nezino zonna myoga tetumanyi gye ziri naye ng'ate wano nali nabagamba dda nti omukyala yajja wano mu kubala abantu n'ambuuza wazifunako ne mugamba nedda wakino nedda ne mubuuza nti owange gw'olina bw'omanyi abazifunye bw'obadde obaleeyo nti nange sibalabayo ntambudde wonna ko munene agamba nze waliyo omu gwe nalaba eyo kitegeeza oba wa Luganda kati ekibalo baakimuwa omukazi ku Women's Day
yakimubuulira face to face ng'akutta akazi. Museveni naye ali wali ng'akutta akazi nalo nga boogerezeganya. Obwo bwe bujulizi obwaliwo. Kati gwe Wakanda Nabbanja era akyali ku TV akyalimba abantu. Kasolo, Myoga, biki zali mu Saliworth Creation. Naye nga sente baziwaki? Bakimugamba era ffena twakola ki? Twakiwulira. Kakati n'obuwagizi bwe bute bwe buli. Byoya byanswa tebuliyo. Okay. Eyo katufeeyo tugende wa Nalukoola then ate tugenda kumaliriza nga tuli e Masaka Ennyindo Mukungwe ewa muganda waffe Mr. Bitano. Mr. Bitano Mpuuga. Kakati Erias Nalukoola abasajja batandise okubeera nga bamubakira. Ali under fire. Mbu yakkiriza emiliyoni 350 okuva eri gavumenti. Era kino kiziise nnyo opposition. Opposition kigitemeddeko nnyo ettaka mukubanga bye baasuubiza si bye bakola. Mbu bavumirira government expenditure extravagance. Naye kakati nabo be bati batambulira mu ngatto zezimu. Kati Nalukoola akkiriza zaaki? Akkiriza zaaki? Bamuliko miliyoni 500. Ate eyo move njagala okubabuulira. Mmwe muyinza obutamanya lwaki Anita Among yavaayo mangu okwayirayitinga ekintu ekyo nti tugenda muwe emmotoka tugenda kukola tugenda kukola tutya. Mujju nze nategeererawo Anita Among ayagala kakasa nti ono naye atandise okulya sente za gavumenti. Ayagala kakasa nti ono naye atandise okukola ki? Okulya sente za gavumenti. Naye Bassenyonyi bonna already era kyovulaba nga ayogera ku kyokulongoosa emmotoka ya Ssenyonyi. Nagande okubadde gye yabadde mugenderi gye babakubira mu bululu. Mbu yadde teyabadde ku official gundi parliament program. Naye emfe emmotoka nga ye leader of opposition tubati gikanikisa. Kakati ebyo byonna byakulabisa. Teri alumirirwa nga talina kigenderero. Njagala okubabuulira. Byonna byakulabisa tolaba nabo emmotoka zibavuga fa bazikanika sente bweziti. Era bajja zitubuulira emmotoka Ssenyonyi eyidde sente bweziti mu kugikanika. Bwe bajja tugamba naye ezo sente za wa musolo era zibaawo. Nti bwe babeera nga tebazeegabidde bwegabizi nga ziri mu mateeka. Kati amateeka ge tulina okulwana okulaba nga tutereeza nti gavumenti eveeko, gavumenti ey'abantu, gavumenti ey'abamukwatamundu eveeko gyentegeeza. Kati gavumenti ey'abantu, abantu bajja kusala ebyo byonna. Tumanye nti omubaka wa palamenti emmotoka gy'asembayo okuvuga kale ya miliyoni 5 oba 6. Ziba mu gwagule emumala kaseba nga 4 wheel oba kale 10 okusinga 3 mu 5 oba 4. Naye tebisobola kukyuka kati mu system eno nga NRM yesinza ababaka abangi mu parliament. Juzi Muwanga Kivumbi yali annyonnyola ensonga era katambi njakka nakuba ebiseera ebisinga obungi nti gy'oba obujje wano batera obukola ki okubeera nga YouTube ebulaganga abujje mu sources ez'enjawulo ate nga bali babuteeka kuba copyright claims. Naye nga njakka kuwa kubanga kati essaawa eno twagala okunnyonnyoka ebintu bino tubitegeere bulungi nnyo. Kati Nalukoola bwe batyo baatandise dda okubeera nga bamutandikako nti yayogera kukubeera nti no avumirira nnyo extravagance. Government nga criticizing nnyo government extravagance bw'ensaasanya ya ssente nga bwe ey'ekyeyonoonero era nga advocating for prudent use of public resources to address pressing societal needs. Muganda wange naye bannayuganda ebyo byonna babimanyi nti mumwogera ku 305 ze bamuwadde wali nga era bakolaga ziri mu mateeka so si ziri bampuga ze beegabira obwegabizi nga teziri approved. Ne bamala ne bakiyisa eri mu mabega wakati ne baza approvinga. Waliwo abali mu kubba obuwumbi n'obuwumbi. Jjukira nti Bobi Wine yatugamba nti ate nga kyekituufu nti Uganda erina ebirombe bya gold. Ebirombe bya gold biri owned na bamemba ba family ya Museveni. Ebirombe bya gold kati bw'otwogera ku gold nti akantu akenkana nga mouse yange ene yessimu essaawa eno wano gye nkozesa
kasobola okuba nga kagula emmotoka ya nnalukoole eyo n'okusukkawo just akenkana n'ekikonde kyo nga gold abamu sente empitirivu nnyo asobola n'okugula emmotoka z'abamemba ba palamenti n'omukaaga n'omusanvu. Kakati golooza ebirombe bya gold bakasibamu gold yenkana atya? Osooka oyogere ku bukadde 305. Ebyo byonna tubiraba. Ate era ssente zaffe kuba ne Museveni byuzi yabuuza ku za mitambo kakati mumufaayo ki zino ssente za gavumenti. Ndowooza okiraba ekigambo kyo ssente y'omuwi w'omusolo nga akyebalama mu ssente zaki za gavumenti. Ate Kawempe North ew'omusolo naye omusolo gwayo lwaki teboogera ku musolo gwe bakuŋŋaanya ne batasobola kugogola myala? Kampala wano amataba gabadde emboozi nja kubiyitamuuko ebya floods mu Kampala. Amazzi ganjadde buli wamu, emyala bagizibye byonna tebabitunuulira ebyo. Kaakati ate okumanya tebakwatibwa nsonyi nalabye wano oba Sodo Toyota ng'ali mu kwambalira ate kati KCCA executive director omupya butalina nnyo kyakoze kiri awo naye ng'ate kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kikola ki ne kitunuulira omubaazi. Naye kati bino byonna byetaaga kutereeza kuba kati bino byonna bwekwasa nga bulijjo bo tebakola nsobi bulemu babeera bagiforwardinga ku bantu balala. Ebyo bitwakuwa buli muntu yenna alina okubeera accountable singa abeera yawuumya omutwe mu kintu ekyo gwe tuwadde obuvunaanyizibwa kitegeeza tuba tulina okubeera nga tumuteeka ku nninga ku nsonga ez'enjawulo kuba gwe tuba tutaddemu obwesige. Naye bano abasajja bulemu bagijjako ne bwe baba bassa abantu era bo babyegaana babiteekako bali ne babeera bakoze eki muganda wange ne bwe tabalonda babagamba temwatulonda yensonga ki temukola ki temulina nkulaakulana naye ng'ate omusolo bagutwala. Omusolo bakola ki bagutwala. Kati tetwagala bantu bafaanaganako bwe batyo bawumbatuutu balina okubeera nga bagoobwa. Kakati munnange tuli nnyendo mukungwe simanyi oba emboozi ewanvuye ennyo naye nga munnange Bobi Wine bw'atyo ate alabika musajja w'empuuga kubanga musajja we era nze nsuubira okuba nga mpuuga nga bwe kiri nti mukalukalu tajja busera aliddayo mu Nuupu ne yeetonda ebya ddala eyagala okuddayo yeetonde naga nti bamumma platform mbu baagaana okubeera nga basiringa meeting okubeera nga batuula mbu bayeetonde kubanga oludde bamuwa omukisa alina kusooka kulekulira kya commissioner akiveeko ajje yagaana ekyo yagaana ndowooza nga kundi ze baateeka conditions zezijukira zo ze yasooka okugaana nabali nabo ndowooza nga tebeetaaga kukola ki kumusisirinkana na bitiibwa bye mbuw'ekitiibwa. Kati Mathias Mpuuga munnange political career ye erabika efunyeemu omukoosi ogw'amaanyi era munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atyo amaze okubeera nga ayendoosinga lawyer Sam Muyizi oba ye Muyizi Sam Muyizi okubeera nga bw'atyo akyalenjinga Nnyendo Mukungwe parliamentary seat 226. Kakati munnange okuva lwe baasoowaganamuuko ne Mpuuga era munnange tulabye explosion ey'amaanyi ennyo era ebintu bingi nnyo Mpuuga bibadde tebiri ku sayidi ye byonna bibadde offside abadde ng'abeera offside nga flag emukwatirayo mu bintu bingi nnyo byagezezzaako okubeera nga alabisa Nuupu nti afiiridde mu kafirimu ke akatono akabadde katannaba kubeera nga kafuna ne title nti oba tukaneeminge Mpuuga and his theatrical moves oba simanyi oba title ekola eyo naye nga nze kafirimu nalibadde nkatuuma bwetyo ka short movie tekasobole nakuweza ddakiika ziwera kubeera ka full movie tukalaba nga ka short movie dakiika 15 oba n'obutawera. Kakati Mpuuga nga firimu sitamu kafirimu ke akaweddeko nga tannaba kubeera nga kafuna ne title eyalibadde Mpuuga and his theatrical ki oba moves. Kakati bw'atyo afunye multiple setbacks omuli okuswazibwa experience yagifunyeeko munnange humiliating experience naddala wano
bwe twali mu kuziika Sseggirinya eyali mubaka wa Kawempe North mu Masaka. Ekyo kyamwambula nnyo newankubadde yeekazaakaza ngaawo naye nga wa omuceere bagenda kugweriira. Kakati newankubadde yafuna omusimbe muyitirivu ennyo okuva eri paalamenti. Jjukira nakugamba nti ssente ze baayisa ku kuziika Sseggirinya kati manya nti awo babba bayinza n'okugamba nti Sseggirinya paalamenti yateekayo akawumbi kamu. Kubanga balina okugula omuceere ate omuceere Basmati bamuseera anti kakati ate tulina osasula security alien skin n'abalala bakifeesi. Kakati munnange alemereddwa. Jjukira nti kati bamuwa akasente okubeera okumubakinga e Masaka ng'alinawo ne local security support bonna nga bali ku sayidi ye kubanga order from above DPC bane bonna. Kati Mpuuga munnange ono afunvubidde naye nga byafunvubira munnange byongera kubeera nga ate tebiriko kusinziira kw'amaanyi era alwanye nnyo okubeera nga amaintaininga political grip okubeera nga abeerezaamu ekigere takijjaako mu byobufuzi alwanye naye munnange ebintu byagezezaako okukola byonna biganye. Kati ng'okugezaako okukola political faction empya eya Democratic Alliance eno yagwirawo ku ntandikwa nga bakagironkinga bwetyo nekola ki nebula nebula era nti okukasa nti yabuliraawo nti neba appointees abo be yawa ebifo nabo baamwegaana era nga bo bamukakasa kubanga yagenda n'agamba nti waliwo bano okuva mu Nuupu bano kati bonna tuli wamu ne bamugamba ne bamudinawunsinga ne bagamba tetumumanyi ffe tukyali loyalty yaffe eri Nuupu teri eyo Democratic Alliance yo yo kiri yagituuma DNA. Kakati social media abatunuulizi bo babeerako era nga bagamba nti abaali bawagira ku mutimbagano abaali bawagira Mpuuga by the way nze Mpuuga nange nasooka kubeera nga obuulya ngamba nti omusajja alabika ndowooza baabonerera kati alabika kubanga bw'aba alambika ensonga ze ate mwegendereze nnyo abantu abafere omuntu omufere amatiza ayogeza kawoowo ekyo bulaba yamanyi ayogera oluzungu lulungi nnyo kasitabeera kugamba alaga nti mutegeevu era waliwo abantu abakyali mu mbeera eyo nga balowooza nti mutegeevu kumbe already ali compromised butwa. Kakati munnange omusajja ono nga bamaze okubeera nga social media naye muvaamu era nga tebamulabawo ku ngeri yonna gy'ayinza kweyongera kuba na muzinzi mu byobufuzi talinawo impact ti eyongera okubeera ng'ekka ti ebigendererwa bye ekisooka nti yayagala okufuuka president abadde ne presidential ambitions naye nazo zigaanye abadde alina ambitions for presidency naye zikoze eki zigaanye kubanga mu butuufu zo sijja kugamba nti oba zaalabika nga ziri unrealistic ndowooza oba yali akangamuuko bukanzikanzi nti nsobola n'okukwata ku ntebe eri kubanga jjukira nti ekyo yali akikolera munda nga agezaako okuba nti avunza Bobi Wine nga aliira mulinga omusege era nga banne bakimanyi bulungi nnyo time egenda kutuuka nga batuuzizza delegates conference nti kati Mpuuga olwo bamulonde era nga bwe walaba Hudu Hussein bw'atugamba nti 2026 nti Bobi Wine agenda kuba takyalina grip ku opposition kati mbu new opposition figure mbu agenda kuba azuukiziddwa oba ayimusiddwa mbu era agenda kuba ye Mpuuga mbu kakati nga yakutebendera ya opposition
bageza kukubeera nga bamuzimba naye already ekintu ekyafa edda ekikye kyaliwo. Kakati munnange byonna nga bimaze okubeera nga bifa ebyo kati takyalina ssuubi ku ebyo waali akimanyi kati ng'alina kufokasinga kubeera nga ate addamu okubeera ng'alondebwa nga MP wa Nnyendo Mukungwe kyasigazza. Kati awo we tuli kati Bobi Wine already akuba omusumaali ogusembayo mu mpuuga aleeta musajja waffe looya omutawaana ennyo era nga yagenda okubeera nga akunkumula mpuuga omukono mu kibya Sam Muyizi Bobi Wine gwaleese. Kale kakati ekifo ekyo kyalinamu era kyalowooza nti kakati kyayinza okubeera ng'akomawo kubanga jjukira abantu eri already bamudde ebituli era nga political environment already eya Nnyendo Mukungwe emaze okubeera nga ekifutinga significantly ekyuse era nga mpuuga okuddamu okubeera ng'alondebwa waali naye akimanyi kiyinza okubeera ekizibu ennyo ekyalabika nga ekitali kizibu kubanga tabadde mwangu nnyo e Masaka eyo naye already ti ku ngeri gye bamulabisizzaamu n'engeri gye bamuwebuddemu n'engeri ebintu gye bimutambuliramu kubanga buli kimu ayokya bwokya muganda wange nti si muntu asoose okubeera nti talondebwa kubanga omuyaga ogwaliwo n'abantu abamu beebuuza lwaki tebazzeemu okubeera nga balondebwa kuba MP nga balaba bye balonze banakokugakaliraba oyo ansinga atya mwalaba wano Kidandala Sulaiman ne Seggirinya n'abalala abagezaako bakatulubwama bonna balina abantu be baakunkumula omukolo mu kibya ate nga baali b'amaanyi Bakeni Lukyamuzi baali b'amaanyi ne Katulubwama yajja okusinziira mu neko political environment ng'emaze okubeera ng'eshifutinga with significance. Kakati n'Ennyendo Mukungwe ogisuubira okubeera nga eyinza okubeera bwetyo. Kakati nange nga abantu beebuuza nti omusajja ono okuva 2011 obukulembeze bwe bubadde butya ati batandika okubeera nga babikuba mu ttooki bino otandika okuza nakola bwe nti naye ng'abantu bo bakugamba. Kati munnange okwongereza ku ekyo institutions ezamubakinganga ennyo mpuliriza nnyo institutions ezamubakinganga ennyo kati omuli sections eza Catholic Church wamu ne Buganda Kingdom mu officials baayo aba Buganda Kingdom abamuwuliriramu ennyo nga mpuuga ow'ekitiibwa essaawa eno we twogerera nabo bamukubamudde ebituli badawutinga ability ye okubeera ng'asobola okwaŋŋanga Bobi Wine influence ya Bobi Wine mu Masaka already bakiraba tekisoboka kati Bobi Wine okwendoosinga Sam Muyizi ate nga kitaawe yali musajja mumanyifu nnyo kino kyongedde okubeera nga kiwekeninga mpuuga position ye jjukira nti Muyizi ono looya ow'ekitiibwa okuva mu famire ey'amaanyi ennyo wali mu Masaka ate nga era famire ebadde n'akakwato beeweereza mu Buganda nga Kingdom nnyo kubanga taata we yakolako nga Pokino county chief wa Kabaka ow'e Buddu kati kimuwa enkizo kubanga abantu bena babeera babitunuulira ebyo babimanyi bulungi nnyo nti erinnya lya kitaawe liyinza okuvuga ennyo mutabani wa gundi nze biseera ebisinga obungi bwe mba ngenze wali mu tawuni empiki oyinza okubeera nga oyimiridde awo ti onoolaba omuntu ng'ajja kuba gwe tomumanyi nnyo n'ekitegeeza yali gugenda okiriirazi nga tyaleka yali mukwano nnyo gwa taatawo era ogenda okulaba ng'akubuuzaako nnyo kwegamba abanga alabye oli okitegeera kale kwegamba eyo influence ebaawo kale munnange nti era Sam Muyizi nti ate era yazimba ddala legacy ye kubanga abadde nnyo neba opposition leaders kati nga Dr. Kizza Besigye Erias Lukwago mu legal battles ez'amaanyi okukosa n'okubeera nti nno ettooki weeriri financial resources experience weeri
era munnange ne grassroot support bino bimuleetedde okubeera nga munnange kugamba oyinza okugamba ye formidable opponent. Era Mpuuga gwalootako n'agamba ayaya kiki mukyala mubuuza obadde ki ani ono mukyala we lwebatugamba mubaka munne era yaga atasobola kuva mu Mpuuga era nze sisobola kuba abantu ti ate munaawe onoomuvaamu otya bbaawo. Kakati Moizi yarandisedde okubeera ng'amobilizinga obuwagizi era nga akolaganira wamu n'abakulembeze ba NUP kati nga Florence Namayanja mu kampeyini ze okubeera ng'againinga momentum era Bobi Wine nga naye aseesaamu abaakinga kati kino munnange kireeseewo obunkenke obw'amaanyi mu kampu ya Mpuuga era okulondebwako kuyinza okutakola ki kuyinza obutabaawo. Kale nti ate abawagizi ba Mpuuga era nga bulijjo batandise dde okubeera nga ate bateekawo ebisitoore ebifu fake campaign posters. Kakati bano batandise dde okubeera nga bagamba abawagizi be bateesa obukodyo okubeera nga basiiga akasa Sam bamusiiga akasa ng'era basaasaanya obulimba nga bagamba nti mukyala wa Moizi ayitibwa Olivia Mugabe nti ono munnange monna NRM awedde emirimu. Jjukira nti Olivia Mugabe gye muvuddeko yeesimbawo Bukoto West MP mu 2021 nga independent naye ng'ate era akkiririza mu NUP. Kakati ono nti akyali supporter era akyawagirira ddala bbaawe era campaign azirimu nnyo. Kakati bano batandise okubeera nga baleeta obukodyo bwabwe okubeera nga batusigira ekifaananyi nti nno oyo muna NRM. Jjukira nti Mpuuga naye kennyini abadde nga ajjayogerera kati nga gy'oleese ennyonyi David Lewis Rubongoya nga aleeta false accusations ze nga agezaako okubeera nga tiimu ye era bwe babikola nga batugamba nti bano banna NRM Rubongoya bagamba nti oyo agenti wa Museveni bano mubimanyi bulungi nnyo ebyo kubanga bakimanyi bulungi nti Museveni bo bamulaba ng'ekikolimo nti omuntu yenna amwesembereza abeera badde ngenda kukozesa ekigambo ekyaffe eno naye kigenda ki kugamba abeerayo kyezza. Kakati munnange newankubadde nga waliwo kaweefube munene nnyo naye nga political tide oba ejjengo ly'ebyobufuzi mu Masaka lirabika teriri ku sayidi ya Mpuuga likubye nnyo Mpuuga ne limujja mu nnyanja ne limubba eri ku lukalu ennyanja aleme okunywereramu ejjengo limukoze ekiri muwandula. Kakati nga talinaawo buwagizi bw'abavubuka jjukira nti Bobi Wine awo akukumba bukukumbi muganda wange kampeyini ya Bobi Wine eri muyizi egenda kukola bubi nnyo Mpuuga 2026 yagalagaana era tamuwona ne waali awo akimanyi bulungi ennyo nti omusajja agenda kunkuba omusumaali mu mutwe kweno approach gy'aleese. Kale political future ye erabika eri uncertain than ever. Sigenda kusukkawo awo muganda wange embuuzi badde mpanvu wanvumu naye munaatusaasirirayo. Mwebale nnyo okubeerako kutuukana bwe tutuusa tusekane mu mboozi zaffe endala antukubulira munnange ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja wano ku Uganda Atulaaju wokka we tuli akuume.